teri music gwe twalekawo abayimbi temwagala ba mu studio mwe mwagala muyimbe mutubuulire ebyokuwuliriza wano gwe yimba ogw'okuwuliriza gutulekere mwadda mukulanga perfume kati ffe tubakolere ki buli omu olaba Uganda nnene omuyimbi nga alina byayimba nga abantu babiwulira tolina competingira for fans kyekola kyokka you don't have to compete with n'abantu kyekola kyokka tuli emiliyoni 5 kitegeeza waliwo bye mutakola mu butuufu abayimbi mulirezi mwe mwine entitlement mwakikwata mu mutwe abantu nze abayina baliwo booyina so bozambe we baba bazze kikutegeeza nti waliwo ekitali kituufu there's something wrong sabayimbi muyimbe ebyokuwagira mu bitulekere abayimbi muyimbe ebyokusala empaka bitulekere tosobola kubanga oli muyimbi ng'ate at the same time gwasala empaka so nze mbadde ndowooza nti mwandibadde mu studio naye mubeera mwebase kati bozambe mubaleke akatale bakatwale ekyokubiri good music aliwa epas good music aliwa gwe tuleseewo tewali good music kati gwagala oyimba ate otubuulire mbu gwalina good music okuva ddi ng'olina good music sebo okwekubira akadingiddi nze mulaba nze alina good music tewali good music wano abantu bayiwuliriza bye baagala okuwuliriza mu ddembe lyabwe waliwo abawuliriza ennyimba z'abafu waliwo abawuliriza ennyimba za laavu kati gwe sebo otugala ti olina good music tetukutegeera aliwa bayempulira nnyo mulese wano good music ne mugenda mu bozambe tebalina music mukwano good music aliwa mutulage kigambo good kyotamanyi pagala uwulirize Dikenzo muwulirize Bebe Cool naye alina ababe Kamili alina ababe so nze ebya good music sibiraba era nga muyimbi kyamuyina onangaye tuli ba Gravity muwulirize Gravity gwe yiwulirize oluyimba olukunyumira onteri muyimbi alina monopoly ku bantu abantu baba kati baagala shifula nozambe kye baagala kakati gwe tosobola kuba nti oyimba ate otubuulire ofuuke judge kolako kimu abantu kati baagala shifula nozambe goba alina bi good music gwamanyi abantu kati bali ku nkudi enkudi kati yeriko goba alina good music gwamanyi tebitukwatako kuba naawe era bwotyo bwe wajja oyina oli amaanyi abayimbi mbunze nina good music wajja otya ye nga good music ani agambye nti gwamuyina good music aliwa muddeyo mu studio muyimbe ate muyimbe ebinyumira abantu omuyimbi si atubuulira wajja tudda fe abamubuulira wajja dda manyi tulina eggwanga nga abayimbi baagala okudikiteetinga eri bafaani abawagizi bo be bakubuulira by'oyimba so si gwe kutubuulira ojja genda oyimba ebiyimba wano ebitali mu magezi tubeere owozambe akati wempulira abayimbi awo nze bozambe mubalese nedda be bamenye nansana tubasaasira era kikwasa ennaku nti amayumba gammwe gamenyeddwa era kibi nnyo okuba nti amayumba gammwe bagamenye mu butuufu nalabya amaziga abantu nga bakaaba abantu bazirikidde nansana awo nga nneme emenya amayumba naawe kikubise akafaananyi ng'ogenze ku mulimu noddanga ennyumba yo bagimenye gy'okoleredde ebbanga kyo kiruma era teri muntu ayinza kiwagira nti kituufu gavumenti mbwemenya amayumba gammwe kale kintu kyonna mu butuufu kikwasa ennaku okuba nti abantu abo tebabakiriza nakugjamu bintu byabwe abantu bagenze bweru babadde Saudi bakubye ekyeyo bambi kyo kibi ennyumba okuzimenya era kyo kifaananyi kibi nnyo okumenya amayumba agamenyeddwa ennansana kuba abantu tebalina wakudda abantu balina abaana kuliko abamazeeko emyaka 4 kuliko abamazeeko emyaka 2 kale buli yali azimbye kakitegeera okuzimba ennyumba n'ojambusa waggulu ne bagimenya bwe batyo so kibi nnyo
naye era government is nandisewed nti kale mwandi bafuniddeyo ettaka kale dwa mu lutobazi dwa baveemu werubanga ddala lutobazi ko amazzi sigalaba naye werubanga lutobazi abantu bano bambi at least mwandi bafunidde we babeera for the time being kwate balina we babeera balina abaana so ze badde nga nti ekyokumenya amayumba gaabwe mwandi badde mbafunirako kale we babeera for some time. Prime Minister n'abadduukirira ne muteekawo program kwa banna Uganda omunago atalina kubonaabonera mu nsi ye kale ekyokubeera mu lutobazi kyo kibitukiriza naye ati situwandibaddewo program ebayamba okutandika obulamu ekyo kyo gavumenti kyemutaakoze kwa ekisooka banna Uganda ekyokubiri bawa omusolo nammwe amayumba mugamenye kituufu mugamenye mwabagamenye kakati tubayambe abantu abenansa nabandiyambiddwa ne mubawa emmere ne mubafunira we babeera ng'ate we batandika obulamu katosobola mmenya byalo nyumba 10,000 ate abantu nobaleka bwe batyo so nenga abantu muve mu ntobazi ekiragiro kya president kati ebintu byonna ebigenze wa president kana bawulidde mugamba junior yamba abenansa namba yambe ntya ekiragiro kya president yagoba abantu mu ntobazi era president azenga abyogera muve mu ntobazi so kati Attorney General yalina okutuyamba Attorney General agayidinge teeka ki ka president yawe ekiragiro olwo Attorney General yalina gati amateeka gagamba gatya so kyanaku nti bwe batwe babamenye ala abasaasire tetuyinza obbakolera saala zokka osanga president aneekuba mu kifuba naga ati bannaike babayambe so kubamenya kyo kibi ne gavumenti yandibadde bambi ebawe emmere nebawa newookutandikira kubanga muri banna Uganda ebyo bibaawo abamu kumwe mwagula poloti ezo nga temutegedde kwabo waliwo abaagula poloti ezo ne bakyamani ne babasasula kakati nema yo yaliwa nga muzimba ko olwaliro nema yefudde ennungi kakati yo yaliwa nga abantu bazimba katoyinza kulinda abantu ne bazimba ennyumba nga 12,000 ate nema ne weefuula nti wakabiraba kakati ate yeno Starbex gye mwalese yo yabasasudde mmeka yo Starbex teri mu lutobazi yabasaba olukisa mbadde manyi nti kumenya buli ali mu lutobazi kati yo Starbex mwagirese olwokuba nyini yo munene kati yo teriiwo Uganda naye olemwa nga bwosoberwa Starbex yafuna clearance mu lutobazi kati bali mubamenyera ki ate kyekizibu kyammwe bwe mwamusazeewo okumenya bonna mubamenye ne be mumenye bategeere nti ebintu biri serious naye kati Starbex omuleseewo otunyumizanga ye bwe yafuna olukisa kati Starbex yalina olukisa okwonoona entobazi nema kyolinga kyogamba nti waliwo abalina olukisa okwonoona entobazi bano bagobye n'amayumba n'ogakuba kate bwe kituuse ku Starbex ate yo oyogeza birimi nze badde njagala nnyo Starbex mu gisende tumanye nti kati amateeka gakola naye Starbex weeri kubanga nyini yo munene alinga baasi kati munyigiriza abanaku abanaku be mugoba kati lwaki temwasookedde mu Lwera nema ati mukumanya obutonde bw'ensi yo mu Lwera mutyayo mu Lwera yo temulabawo nema kati Lubigi ne Lwera kyekikulu ku byonna lwaki temutuyamba abannema ate Namanve kwa factory ziri mu Namanve temuziraba nange kwigamba ebintu byammwe nabyo byewuunyisa kati ate bali abazimba ku nnyanja ne swamp season esinga ziri mu Gondi mu ntobazi nze swamp season Gondi zonna zendaba factories nziraba mu ntobazi kati Namanga teyasookedde Namanve mulimba nammwe ekyo twemba musazeewo kikola mukikole ewatali kuttira muntu ku liiso ne Starbex yandivuddewo naye kati oyinza kusenda wamma nnyumba ezo zonna abantu ne bakaaba
ebintu by'abantu n'obyonoona ate olibye n'omulekawo. Kikolwa kibi kitte eggwanga. So abenansana tubasaasidde nnyo olw'amayumba ago agoononeddwa. Naye era Uganda yonna swamp. In fact Kampala swamp. Kisinziira wawe wazimba naye nga amazima ddala Kampala yonna swamp. Ekyo kyamazima kyo googerwe. Kale era ffe twasoma n'okusoma nga tusomawo SST. Kampala was a swamp. So Uganda yonna swamp. Kakati era amazzi oganoonya togalaba. Kwa era industries zonna ziri mu swamp. Kati kijja babeerera kizibu nnyo abannema. Mpozi ng'ogenda kuba Kampala yonna. Kampala enkuba bw'etonnya buli wamu wafuladinga. It's a swamp place. Neno na Kyengera swamp. Kyengera yonna etudde mu lutobazi. Kwa ofuluma Busega swamp. Bw'ofuluma Kyengera wali e Buddo swamp. Kati munaagobaani nga ne poliisi yennyini ebadde mu swamp. Naye poliisi yo nga temwagikubye. Bannange mwandisookedde ku poliisi, eyo poliisi eri mu swamp. Kati yo Starbex mwagirese. Naye basajja mmwe temuswala. Kati gw'omwogezi wa nnema oyinza okubyogera nti Starbex erina olukisa ng'ogobya abantu ababadde ku mataka gaabwe emyaka 2. Ababato abamu tebakajjawo be mwasenza. Abantu bamazeyo emyaka 2. Abamu bamazeewo emyaka 3 ebyaddala. Waliwo ababadde bakajja nate waliwo n'abaluddewo. So kibi nnyo gavumenti mukole enteekateeka ey'okuyamba abantu abo bambi.